Olwaleero abatwala ebyenjigiriza mu Mpigi nga bakulembeddwamu akulira okulambula amasomero mu disitulikiti eno Gerard Katongole basinkanya abakulu b'amasomero ga primary bonna aba gavumenti n'ag'obwannannyini okubalambika ku by'okuwandiisa abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu abagenda okutuula PLE. Akulira bannannyini masomero ag'obwannannyini Faizo Zaake akubirizza banne okwewala okubulankanya ensimbi z'abayizi ez'okwewandiisa. Beewaza temulya ssente z'abaana za PLE. Sente za PLE zijja tusibya, zijja basibya. If you get a PLE candidate, make sure omwana omuregistered. If you have a problem, get in touch with the parent. Onagamba obuzibu businga kuva ku bakulu b'amasomero kwagala kuzaazaamu ssente z'abayizi ez'okwewandiisa ne bamaliriza nga zibabulankanyeeko. Obuzibu bwe bafuna ssente zijja nga obudde bukyali aye ne baagala bazoozeemukko toyoza mu ssente za PLE. Essente z'ebigezo tozoozaamu tuzigulamu akonga k'essomero toteeka ku kintu kyonna nti oweeyo omusomesa mu musaala onaazifuna oluvannyuma essente z'omwana za PLE zisigale nga za PLE okuweesa gwe ekitiibwa n'essomero lyo ne disitulikiti ya Mpigi. Yakulira okulambula amasomero mu disitulikiti eno Gerard Katongole asose kulabula abakulu b'amasomero bonna okwewala okukuba abaana nti kuno tekukyakkirizibwa mu masomero. Olwaleero luno omusomesa akwata omugono akuba omwana aba mu nsobi era kiyamba kitono nnyo omwana okuyiga byamusomesa. Tuyagala tukubiriza abasomesa baffe okukozesa enkola endala esigadde eyamba abaana okukwata ebibuuzo nga tukimanyi bulungi nti buli mwana ayiga bubwe. Wano era wategeereza nga bwe bagenda okufuba okulaba ng'abayizi ab'ekyomusanvu mu Mpigi bakola bulungi okwawukanako nga bwe gubadde ate n'okusaayo ennyo amaanyi okulaba nga buli muyizi atuula ebigezo bino. Omwaka gwe twagala mwana n'omu agenda kugwa. Tugenda kukolera wamu nga ttiimu y'abakulembeze abasomesa n'abazadde okukakasa nti buli mwana gwe tuwandiisa alina okuyita ebibuuzo, alina okufuna grade. N'abaana abawandiisibwa ne batatuula tugenda kufuba okulaba nti babeerawo. Era alabudde n'abakulu b'amasomero g'obwannannyini obutagezaako kuduumula bisale bya kwewandiisa okuva ku mitwalo 314 ezateekebwawo ekitongole ki UNEB ekiyinza okulemesa abazadde okusasulira abaana baabwe ssente z'okukola ebigezo bino. Kino tekisanisizza abakulu b'amasomero gano nga bagamba bandikkiriziddwa okwongeramu ku kasente nabo basobole okufunamu ng'essomero. The money which must be paid by primary candidates remained 34,000 for all candidates. PLE. As I talk now, we have already communicated to the parents. Era abasinga be teachers ekyo twakimala. Sente twazigere kati mitwalo 5, mitwalo 7. Ate yeebaze atuwadde fomu. So my humble request is one. Badde nsaba byaye n'abakulu abalala mutuyambeko mukwataganya offices endala ezigenda okujja wansi okwonoona ekintu kyaffe. Kubanga sincerely speaking bwe tuba twayongerako omutwalo gumu oba ebiri naffe bwe tuli akakasente ako tuba tetuyiseewo nnyo. N'abakulira amasomero ga gavumenti nabo balabuddwa okuwandiisa abayizi mu budde kuba ataakikole wa kubasasulira nga gavumenti erina obudde bwe yateekawo kwerina okukoma okusasulira abayizi. Should UPE school fail to register within April and May, in June you have to pay. Because immediately you upload your learners, the UPE, the UNEB sends the data to the government. Then the government remits the money to UNEB. There's no delay. There's no late submission with the UPE. It's really clear. Secretary, it is clear that for UPE we should not have late registration. Should it happen for any reason, you pay. Abakulu b'amasomero abeetabe mu nsisinkano eno bagisanyukidde ne bategeeza nga bwe bakwatagana n'abazadde okulaba nga abayizi bonna batuula ebigezo byabwe. Nyifu nnyo olw'omusomo guno gwe tufunye okuva eri bakama baffe DIS okusingira ddala okutubrifinga biki bye tulina okugoberera nga tuwandiisa abaana b'ekyomusanvu era tenkakasa nga tufunyeemu nnyo omwaka guno twetegese bulungi okuwandiisa abaana nga Mukama ye mubeezi waffe. Okusinziira ku nteekateeka y'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki UNEB okuwandiisa abayizi abagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu kwatandika nga lumu omwezi gw'okuna nga kwa kukomekkerezebwa mu gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 31.